Musibe mutya mwena abalungi abeekomere ku PJ News Anchor saawa eno bantuuse okuba nga ate nkuweereza era nga bwentyo nyongera okukwebazaako omulungi wange omwagala gy'otussaako engalo eyo gy'osiba nga okakalabya. Ntandise n'enkuba kyeyo Nakimera Immaculate yatuvudde ku maaso olunaku olw'eggulo saawa emu ey'akawungeezi era ng'ono yafiiridde mu ggwanga erya Saudi Arabia oluvannyuma lw'okumala omwezi mulambirira mu intensive care unit ng'ali ku oxygen. Yayitira mu kampuni ya Alaska weewaawo amawulire g'okufa kwe gasaasaanyiziddwa boss we oba eyabadde mukama we. So gwe wenna amulaba genda maaso okuba nga ate otegeeza ku booluganda abakona b'emikwano. Kitalo nnyo kitalo ddala. Abakungu bazza ab'enjawulo okuli n'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kampala Chameleon Malende bwe batyo bayolekedde mu maka g'abamayanja wali eri e Mutungo Kigo okuba nga ate bakungubagira ku bafiirwa wamu n'okuba nga ate babagumya. Naku nabiyongobero essayidi eyo so nga ate omukulu amanyiddwa nga Musisi Ibrahim owa DNA mumujjukira bulungi nnyo era ng'ono obulamu bwe bwatandika okukyuka oluvannyuma lw'omukyalo okukamutema nti omwana gwe yali akuzizza emyaka egiwerako ddala era nga gwe yali amanyi ng'omwana we yekka mulamu bw'ensi eno nti si wuwe oluvannyuma lw'okuba nga ate bagenda ne maaso okumukolako DNA era ne bivaayo ng'omwana si wuwe. Embeera gy'alimu si nnungi era nga omukulu amanyiddwa nga owa JB Fashions bw'atyo yayitiddeyoko ng'ono obulwadde bumubala embiriizi ayina obulwadde obwa sukaali era ng'amagulu go gaweddewo weewaawo agenda maaso okuba nga ate amusabira obuyambe. First of all, eno video erimu ebifaananyi ebitiisa. If you're not prepared to watch, please oba olina omwana mugjeewo. Ndi wano ku ddwaliro Mukono ne Mwami Musisi. Mwami Musisi abamumanyi, that DNA person, you know him. Mwami Musisi kati mumumanyi. Mwami Musisi alina ebizibu, simanyi why God is, I don't know, I cannot question God, naye embeera gy'ayitamu mbi nnyo. So tubadde tugenda ku vacation ka Easter nankubira esimu nga tuli mu kulunga ne mukyala wange natugamba nfa ndi bubi njagala obalage amagulu ge nga bwe gafaanana then njogere. Is it clearly seen? Good. Now munansonyiwa, I'm terrified. First of all, nsaba obanga wali oyange oba wali olowoozezza okuyamba. This is the right time. This is the right time. You have the right person to help. Ali wane Mukono atugamba medication tell you that good. We are going on vacation. Na iwe tukomawo. Actually, immediately tugenda contacting our family doctor. Tutegerere where he can get good medication. Tulabenga wanavao. Afuna obujanjabi obulungi. Naye tusaba. Sigamba nti abasingayo sente. Naye tusaba obuyambi bwammwe. Mwe abalina omutima ogukiriza nti busobola okuca ku macanga naawe oyita mu mbeera bweti. Nze tata wange yafa sukaali. I know the meaning. Kati to make matters worse, bamugambira omusanzeemu sukaali. So tugenda kutandikawo a campaign to save his life because now this is a matter of life and death. Abakirabako n'embeera gy'alimu wano ali mu kufa na kuwona. Era tusaba Mukama akuwa obulamu. Mwami Musisi tusaawa eno Yesu weetaaga obujjanjabi n'obuyambi. Naye ekisinga obukulu kye weetaaga kintu kimu, kukkiriza. Ekisinga obukulu weetaaga kiri kintu kimu, faith, essuubi. Ogenda kuwona. Mukama agenda kuyisa mu bino, ogenda kuwona. Omanyi obulumi bungi naye obulumi bungi naye ogenda kuwona. Mukama agenda kikuyisaamu. Nekugamba nti guma mpulira tekimala. I know. But all I can Mwami Musisi ali wano Mukono ku dispensary mu bifaananyi ye mukyala amanyiddwa nga Bridget Kalungi era ngono ye admin w'ekigurupu ekimanyiddwa nga Super Mamas wali eri ku mukutu ogwa Facebook. Bano nno bali beekolamu omulimu ogw'okuba nga ate munange beeterekera akasimbi bo nga bo abakyalo boolyawo abakozeemu oba bagezaako okuba nga ate bakolamu. Naye nga gye biggweredde si birungi. Omukyalo ono yabadde omuwanika ensimbi kigambibwa nti yakuulise nazo zonna wabula nga kitegerekeseko nti ali mu ggwanga erya Canada. Bano bagenda maaso okuba nga tebamukoowola abaddize ensimbi zaabwe kubanga nabo baazituuyanira. Kigambibwa nti omukyalo ono yabuze n'ensimbi eziwerako ddala obukadde 10 n'okudda waggulu.
Eyo nga nkujjayo byo ebyaliwo ekkololo yes nabikutuusizzaako emirundi egiwerera ddala wabula ng'ate bwenjogera ye Hajati Hadija Namyala ng'asinziira ku mpewo za Bukedde TV yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate asambaga ebyogerwa nti waliwo akanyigo n'okulinnyirwa kw'abantu wali eri ekkololo ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni asiibula abasiraamu. Namyala agamba nti abantu yes baali bangi nnyo wabula ab'ebyokwerinda embeera baagikwata bulungi nnyo era bw'atyo n'asuubiza abasiraamu obuta okubanga ate abagabula abo bonna abataafuna mmere abafika kwolwo abasuubiza okubanga abagabula emmere ku mizikiti egy'enjawulo. Ate ye Honorable Lutamaguzi Ssemakula bw'atyo naye avuddeyo n'ategeeza abo bonna abagamba nti NUP kibiina kya famire nabo balina famire zaabwe era bw'atyo n'abasaba nti bagende mu maaso okubanga ate batandikawo ebibiina ebyabwe nga beeyambisa famire zaabwe. Agamba nti alaba bwanika ekikye akitambuliza mu nkwawa. Ate yo omubaka amanyiddwa nga Juliet Kakande bw'ati avuddeyo n'ayambalira Pulezidenti we omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono mu bigambo bye ategeezezza nti Pulezidenti Kyagulanyi nkimanyi nti nnyinza okufiirwa kaadi yange eya NUP naye nkusaba ofune engeri ennungi gy'okwatamu ebintu. Omukulembeze akulembera ekibiina ekinene toyina kwesiba ku social media, oyina okuwuliriza abantu abakulu. Ebyo ebimu ku ebyo ebibadde ebigambo bye. Weewaawo wetuddako wano mu ggwanga erya America yes bannayuganda bakedde kubanga ate munange beekalakasa era nga bano bakutte ebipande ebinene gaggadde okuli ebigambo eby'enjawulo bagamba Mpuuga yeetonde oba azzeeyo ensimbi obukadde 50 bagamba omukyala Speaker wa Parliament Anita Among nti munange enguze esusse n'obubbi era bwe batyo bamubyeko n'amabaati ate nga n'omukyala Prime Minister Robina Nabbanja naye tebamutalizza ku bipande kuno kwali nnyo era nga naye bamukubyeko amabaati so bagenda maaso okubanga ate babaako obubaka bwe bayisaawo nga basinzira emitala w'amayanja. Tuze kwetondera bannayuganda nga bwe wali mu lukuŋŋaana lw'abakulu bannyo ng'omutegeevu nga tulowooza nti ozze kutegeeza bannayuganda nti ensobi yakolebwa naye mbadde mbasaba bannange tulina omulamwa gw'okukyusa eggwanga eno mu Amerika gye tumaze emyaka 30 mwewuunye fe lwaki tulina ennyo ekirowoozo ekyagala okuteeka mu nsi efaanana bwetyo bwe muba ng'ensi musazeewo etunule bwetyo naye bwe bujjamu ambadde obusuuti bwammwe ne mutulaga ddala lya eggwanga literera ddala mulya ppene kye mulya basajja mwe mwandiswa aswaza abaana ba Muketa ate si be bandivuddeyo okubajjako enkuuku kye mutukoze mu butuufu mutuweebudde nnyo tewakyali kye mutugasa muganye okulispektinga emyaka gyammwe mengo gwe kyotukoze osazeewo ddala weegadde ne dikiteeta mututulugunyize ddala nga bwe mwagala mengo ekifaananyi kye mututisse musazeewo mwegattire ddala ne dikiteeta mututulugunye. Ebyo nga bikyali awo yo omukulu amanyiddwa nga SB4 wamu n'omukyala amanyiddwa nga Mafina babambalidde era nga omukulu abambalidde si mulala gwagoberera SB4 omwami yavaayo oba SB4 gwe yaleeta ng'alaga nti muzibe oba ng'agamba nti muzibe wadde nga bangi bagenda maaso okubanga ate bakiwakanya nga baga nti omwami oyo si muzibe banoonya we baliira nsimbi. Kaakati nno omwami ono avuddeyo ng'agamba nti ebintu tebyawedde bulungi SB4 bamuwadde ensimbi munnange babeere ng'ate bayamba omwami ono wabula mbu esente zonna obukadde 10 nga baba bawadde mbu SB4 yabwezibise yeka. Wewulireko ate oluvannyuma tweyongereyo. Mbuza video eno etuka ku Mama Fina ne SB4 mwatuleetera omusajja ono Saalongo Ivan birungi omuzibe. SB4 waliwo eyakuwadde miliyoni 10 oziwa omusajja oyo okumuyamba nga bwe wasaba obuyambi naye sente wazimuliddeko kati ate oli mumu kubabusa n'otandika okukyusa sitole naye abantu mwabaaki musajja wuno akolimye mwewulirire taata wangi taata abantu bali mu kusamwasamwa bagamba mbu wali olimba naye nze mmanyi oba bakutiisizza kiki munnange ow'Oluganda obuzibu bwavudde ku ssente
waliwo sente miliyoni 10 ezaatuweereddwa munange omuvubuka oyo n'asalawo azirye yekka. SB4 bwe namugambyeko ne mugamba munnange sente zaatuweereddwa wakirimpaayo nange nsobola okwolya mu mbeera mwendi. Bwe kusalawo n'ansalako ebijweteke n'agamba nti byenkola byonna nnimba yakakola sitole 3 ng'azinkolako. Kati sitole nze 3 lwaki buli gazuula nga mazima nti byendiko bulimba. Sitole 3 ng'azikolako ne tenti nga weeri. Weebale nnyo. Eno mu kyalo gyendi yakajjayo emirundi 3 ng'asisinkana abatuuze baayo saako kyeyamaani. Lwaki bulijjo tazuulanga mazima kati olw'okuba sente ze zitabudde n'alyokaga nti oyo sina Ssaalongo ne famire ye gyeri tetujja kuddamu mukyaza wano nabirabye wano. Weebale nnyo kakati ye bw'aba agamba nti famire ya eri agireeta agiraga abantu. Yes. Kubanga ye munnamawulire atambula ne kamera. Yes. Ateeka kamera mu maaso ga famire yange agiraga abantu nti eno ye famire ya muzibe. Naye ebintu byankoze Mukama ajja musasula. Weebale nnyo nze kamulekere Katonda anamusasula. Kale kanziremu nkukubireko. Wangi? Kankukubire. Amina taata. Omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby bw'ati yawandiise caption yalese abangi munange nga beebuuza agamba ani. Omukyala ono yavuddeyo n'awandiika nga agamba nti if my success exposes your failure I can't help you, sometimes we gain, sometimes we lose, it is called life. Okiwulidde nti munange okuwangula kwange kubanga ate kulabisa okulemererwa kwo nze sina kye nnyinza kukolera kubanga mbulamu ebiseera ebimu tuwangula ebiseera ebimu tukola kitufiirwa so obwe bulamu wonno ye omukyala amanyiddwa nga Shuba ate ye yavuddeyo n'abeera nga ategeeza ba social media in-laws omanyi mumubuuza nnyo ebyokuzaala n'okufumbirwa. Ono yakawangamudde bwe yagambye nti kakati okusinziira nga ye bwalaba ebintu omusajja ayinza okuwangula omutima gwe gwayinza okufumbirwa. Oba okiwulidde alina okuba nga alina private jet. Kati weebuuze mu ggwanga lyattu Uganda tulinayo bameka abalina private jets? Bwe tuba nga tetulinayo awo omubuuse ensalosalo omutwaleko mu mawanga amalala olabe baani abayinza okuwangula omutima gwe. Eyo siteegi bwete bwe yafaananye omukulu amanyiddwa nga Davido kwe yayimbidde oba kwe yasanyusiriza abantu be akasente akaabadde kayingira ewa Davido kaabadde kanenемukko mwali mukyakaaba kano akaaba Rema simanya akaaba gundi ka mitwalo 10 no yadde wa 15 bannayuganda balina ssente okitegeera weewaawo bannayuganda bangi babadde balowooza nti oba oliawo Davido ayinza obutajja okusinziira ku byabaddewo ku press conference nti yasobodde kubanga ate alabikako ate nga n'okutuuka kwennyini ku airport yatuukidde ddala leeti so bangi babadde essuubiri baweddemu nga baga omusajja tabanga tagenda kujja naye nga kino kyagenze maaso okubanga ate kiwa omwaganya abamu bamambo mingi nga bakaluvini kayanja okubanga ate munange beeyogerera ebigambo bye bayogedde era nga ngenda kubanga ate mbikuwaako naye nga kyolina omanya nti omukulu amanyiddwa nga Davido ye yabaswaziza yalabiseeko ate ne shot yafulopinze ng'abangi bwe babadde bakola ki balowooza. Okiwulidde ngera kubanga ate batusaakaawo Bambi ne baganda baffe abali mu kunyolwa essaawa eno okuli Chameleon, Dr. Jose Chameleon wamu n'omukulu amanyiddwa nga Palaso. Yes nga munange basanyukira Davido oluvannyuma lw'okubanga ate beerabyeko omukwano gwabadde mungi nnyo nnyini ddala nga Davido alabye ku babiri bano ngenda kubanga ate mbakuwako ate oluvannyuma tweyongereyo. Kati ndabula banaku bannange abatambuza ebiberenge mu bivulu ekya Davido kigenda kusala teweetika ebiberenge ebingi ogenda kukola losi. Davido tagenda kuweza wadde abantu abawere 10 bakameramani na basecurity guard be bagenda okusinga mu kivulu obungi olulala mutuyita ne mutuwangako kuza obulango. Davido ne mumutegeka ekkololo nga no mu Uganda tasobola dde okujjuza akasaawe ka primary kati kisaze Katonda obudde abo bawadde bulungi teriyo wadde akakuba temwekwasa. Wamma banaku bannange simanyi ntunda byakunywa mu bivulu simanyi ntunda mberenge
Sikawoza omanyi nti zino za beetisi ba mizindaalo zino za security guard ne buno busire queen ekololo tebuliyo ekivulu kigenda kubasala n'embwa yesigama ennyama okuleka nga omulogo wa kuno kayanja sinze era Davido bwajuzanga kololo mba ku internet njisengukako nenfuna ekibanja awalala nkugambye abagenda okusinga mu kivulu basituzi ba mizindaalo ba security guard nga bwe mumanyi kiri ekisawe kya kololo kikuumibwa ba SFC aba polisi be bagenda okusinga obungi abantu ba bulijjo bw'olabanga yo nti namungi w'omuntu yabadde kololo nsenguka ku internet Kyonna ekiri mu t-shirt eno balamuki yagirabamu kikulu nnyo nnyini ddala bangi bali bamanyi nti kaafunye obwa minisita oba kaafuuse minisita ajja kugisuula muguluka naye munnange agiteeka munda n'ayitawo kati ekola nga vesti bwe bituuse ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Pia Pounds yavuddeyo nabeera nga ate asiima jjajja Rwagadi agamba nti omusajja ono yamulabamu potential ng'abangi tebamukkiririzaamu era omusajja ono yagenda maaso okuba nga ate amukubiriza okusoma nga n'okukola bwakola okitegeera so mu mbeera efaanako bwetyo asiima nnyo omusajja ono nti taba kuba ye foba oli awo Pia Pounds twandibadde tukola ki tetumutegeerako oba tetumulabako naye nga musiimu bya nsuso so nga ate ye omusumba Aloysius Bugingo akyagendera ddala maaso okuba nga ate annyonnyola abantu ku bya Pentagon gye bakoma okumubuuza gye bakoma okumukolamu obutami naye gyakoma okukola ki gyakoma okukambuwala naye ngono yabasuubiza nti bagenda kutandika okusima okiwulidde ekintu ekyo naye okuzimba kujja kutwala emyaka egiwerako ddala kati embwa z'oku kyalo ziyinza n'okutwerabiza nti tulina ettaka bwe riti kubanga buli gy'oyita buboggola Pentagon obubwa buboggola kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze buboggola tebulina ddoboozi ddungi buboggola bubogozi Pentagon n'okabuuza naye kabwa gwe Pentagon ogitegeera mpa Pentagon kubira Mukama engalo ez'amaanyi ezisirise embwa ngambye kubira Mukama engalo ez'amaanyi n'enduulu ezisirise embwa mu linnya lya Yesu sinti bwe tunaava mu lukuŋŋaana ku makya bwe pa nga basima omusingi naye bingi ebikyakolebwa projekiti bweneetandika bweti bwe tunasima omusingi ejja kutwala emyaka gyayo ng'esatu okusinziira ku bakugu nga bw'anatuwa cash flow ennungi wabaddewo empaka z'aba Miss and Mr. Bukedde yes era ng'omukulu amanyiddwa nga King Sahar awo yasinzidde okuba nga ate munange abaako entanda gy'asibirira abantu era nga njagala obeere mwegendereza nnyo ng'owuliriza obubaka buno ebiseera ng'otega emikisa gyo weegaddanga kitono mu biseera ng'otega emikisa gyo weewala nnyo okwekola obusolosolo bantu bakulonderonde emize olina okwekuuma ng'oli muntu mu buntu nga buli akulaba akulikomendinga olina okuba nga at least mu kifaananyi oliflectinga ng'omuntu omulungi eri buli omu olina okuba nga olipresentinga ekifaananyi ekirungi n'ebyokola biryoke bibeere ebirungi singa kasita bagamba nti akikola bulungi naye nga bakongeddeko naye kano ko ka ku TikTok wabula ng'ate kalimu ekyokuyiga yes omukyalo oyo gwolaba mu yero yamanyiddwa nga Sharon era nga munange abadde yeegulira omuze ogw'okuba ng'ate
adibya ebizigo by'omukyala amanyiddwa nga Nusula mutunzi wa bizigo. Yes. Era ngono abadde nga abikuba amagye amavunda agamba nti tebikola, simanya yabyesiigako naye tebikola, byonona bwonoonyi wololo, era n'akubiriza abantu obutabigula. Kyokka ng'ate abantu bangi mu Uganda ne mu nsi ez'enjawulo beeyambisa emikutu gino migatta abantu okugezaako kuba ng'ate batambulizaako businesses zaabwe oba bafunirako ba customers. Kaakati from nowhere abantu abamu bagenda mu maaso okuba ng'ate bakola kino ekyokuba ng'ate bo basalawo okudibya products z'abannaabwe gy'oli banaalya waabwe. Naye Nusra yagenze mu maaso okuba ng'ate afuna engeri gy'afunzaamu omukyalo ono era okukkakana yabitaddemu poliisi ng'omukyalo ono bamuleetedde okubanga yeetonda. Kino kibeere kyakuyiga gye muli Bambi. Ffenna tuli bannayuganda. Bw'oba olaba ng'ekintu tokyagadde kiyiteko ddala okuba ng'ate okyogerera kuba ate waliwo omulala gwe kikolera. Bangi mbalabye ku bintu bya Walda, bangi mbalabye ku bintu by'abalala ng'oli agamba nti nze agajani tegankolera, nze agazigo tegankolera, kyokka ng'ate waliwo oli agamba nti nze byankolera ate ng'era alikomendinga n'abalala. Kye mulina omanya nti emibiri gyaffe gya njawulo tegisobola kuba ng'ate girespondinga kyekimu ku bintu ebimu. Waliwo omuntu anaaba ku sabbuuni ayoza n'abutuka, so ng'ate oli omusanga anaaba ku sabbuuni ayoza n'asigala ng'anyirira. So mukomye omuze gw'okwagalanga okuzza bannammwe emabega ate nga batoba okugenda mu maaso. Ngera kuba ng'ate mbasiibuza omukyalo ono nammwe mubeere ng'ate mwewulirirako nga yeetonda oluvannyuma lw'ebyo byagamba nti yali akola content. Mbadde pije nga bulijjo kuba ng'ate nkuweereza era nga nsaba Mukama oyo atakuumira mpeera sigale nga akunkuumidde. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba. Bakasitoma ba Nusura mbasaba munsonyiwe. Najja n'engamba ebizigo bya Nusura tebikola nti bansindikira ebizigo bya Nusura oli yabigula nga tebikola. Bambi munsonyiwe. Nali nnimba nga bumanyi nti oba ozannya content biki n'oyisaawo akalango naye nga tebankase njogera kino siriddamu Nusura kugamba kintu kyonna n'omwami Bambi munsonyiwe. Bakirayanti bo Bambi bonna bansonyiwe. Nze nali just njogera byange nga bwe mumanyi nti mbeera nnyo fane nenjogerayogera kino ne kiri kyekyo. Bambi baswiti ebizigo bye Bambi bikolera mumuwagire baklienti bange mwenna aba Nusra Beauty Shop. Nze nga CEO wammwe ebigambo Sharon byanjogerako tebyali bituufu era nga ye ng'omuntu yabyogeza ndowooza butamanya Bambi nga noonya likes so kijjeyo.